Katikkiro Mayiga asaliddwako abatuuze mu Bukambwe ebyeggulo byabadde biwero. Kyokka nga minisita wa Museveni asangiddwa n'akawumbi ka ssente mu nnyumba mu kitanda mu kisenge kamuzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Sasa ulime kijenye kinolete ko honeti Omukungu ku district asangiddwa ne ssente z'enguzi ezamuweebwa gavumenti n'agaana okubeera nga azikolamu oluguudo bamukubye emizibu agenza atonnya musaayi. Tuzze mu mulanga nga tubategeeza omuddo ono omuddo yafuna olumbe lwa Ania lumazeeko emyaka 4 baddu ba Allah bamusaba emitwalo 5 tuyinawo emitwalo 7 ng'okyatenda obuwumbi n'obuwumbi nga bwe mbukulaze obubbi bwa enkya n'eggulo nga bannayuganda bangi basigala bakaaba basigala bayaayaana nga musajja wattu oba mukazi wattu talina na zigenda mu ddwaliro kaakati mukwano gwange mpuliriza laba obuzibu bwe bwolekedde mu ggwanga Uganda. Abantu nga bano boolaba ng'atasobola nagenda mu ddwaliro lya gavumenti kubeera nga alongoosebwa n'atuuka okugongobala n'okufaanana bw'atyo ne babeera nga tebalina kyakulya tebalina kyakwebikka tebalina kyakweyalira nga basula mpewo nga n'ebyokulya tewali ampuliriza. Kaakati nno abantu bali ku buwumbi na buwumbi era nga bwe mbalaba bali mu bwegabanya tebaagala kumanya kigenda mu maaso. Kaakati omukutu gwa AKTV nze AK Master gano n'amalala mangi goyolekedde okubeera nga olaba mukwano gwange ampuliriza. Kaakati nno tuula butuuze okukalire kubanga nze maze okubeera nga nsiba enkoba tusumulule omulundi gumu kubanga n'otwolekedde wazitodera omusajja mwedwa nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ono nga ekitaffe mukwano gwange ampuliriza amawulire ageekyama gamaze okubeera nga gasomolwa ono essaawa yonna wakukukusibwa ate wulira. Kaakati nno ebigambo binene nnyo. Pulezidenti w'eggwanga erya Namibia agambye nti ntayi mundeke saagala kubeera nga bantwala mu kooti y'ensi yonna olw'okubeera nga omuntu yajja wano n'afiira mu nsi yange. Ebigambo byongedde okubeera nga bigaziwa abagwira mu ggwanga Uganda. Kaakati ogenda kubeera nga oli gwe munnansi asendebwa mu lutobazi abagenda okuddawo gwe tuli ogenda kubeera nga byonna obitegeera bulungi omukwano gwange ampuliriza. Kankusabe n'obuwombe video eno osooka ogimpere ekigalo omupya osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka omukutu ogw'omuntu oyo anyigirizibwa atalina kyamisana tafuna kyaggulo ng'alya kimu naye nga n'ekimu okukifuna lutalo lwennyini nga bw'olabye omukyalo oyo alina emyaka 30 ampuliriza yalwala Ania okumala emyaka gikwata mu 5 n'okusoba yabulwa emitwalo 5 egimutwala mu ddwaliro okubeera nga ajjanjabwa nga buli ddwaliro gye bamutwala bamugamba twagala ssente. Kyokka nga munnayuganda gwowa omusolo okuva ku kibiriiti ku kikwanso ejjirita kalibeere peesa owa omusolo kabeere omwana omuto akyali mu lubuto awa omusolo naye kaakati omusolo ne malwaliro tegusobola kubeera nga gutuyamba. Oyo yali muntu nga mulamu ng'atambula bulungi nga munene kati mutunuliro laye bwe yenkana mukwano gwange ampuliriza. Kaakati no tusimbudde bamafiya bafuuse bamafiya mu nsi yaffe eya Uganda. Buli department buli wolaga bamafiya beerere. Kaakati nno okubeera nga twetaasako mukwano gwange ampuliriza ebintu nga bino tulina okubeera nga twebereramu tusobole okubeera nga tukyusa ensi yaffe nekulukuta munnange amatano mbisi gwenjuki tusobole okubeera nga tugikomyawo mu mikono gyaffe egy'Abannayuganda. Sigenda kubeera nga nandaga sigenda kubeera nga mukwano wange njogera bingi wabula ina amajolaba ku screen eyo eya WhatsApp ya AKTV ayina akalango ngo yagatukulangire tukoneko bukonyi tujja kubeera nga mukwano gwange tutambula naawe. Ayina olimba lwa struggle lukoneko ayina olimba olubanja kabaka lutekeko. Omusajja Charles Peter Mayiga ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera bwino omulala ate amaze okubeera nga afuluma. Omusajja essaawa yonna yandisulawo tawulo okwefuulira mukama we Mwami Museveni ebigambo byongedde okumwononekera. Ono kye yasuubira si kye kiriwo katubale okuva mu bamafiya. Omusajja amanyiddwa nga Lucky Peace ampuliriza tusimbula omulundi gumu. Lucky Peace some talent bandibadde tugenda mu maaso naye ekituuse mabega. Uganda yakula bulungi nga yesindisa nayo obuzibu. Bandibadde tugenda mu maaso naye ekituuse mabega. Eno Uganda yakula bulungi nga yesindisa nayo obuzibu. Uganda egenda bantu bangi bakaba abayimbi tukaba banakatemba bakaba zamale naye bakaba ne Lucky Peace bakaba mukama kirabika wanyika naye kyensaba saasira ensi
ne fitina bukumpanya musyeno simanyirwe bikwa nga bangi bakaba basinda bawoloma tebalina buyambi alwemise bamu bebakidde bisawo na bisawo ebyensimbi mu nju sente z'enguudo zisiba bamafiya bazibayo ezigula eddagala zibayo bamafiya bazibayo okusoma mawulire kubibanja bangi nga bagobeddwa abavubi bakubibwa bafiirwa kiromambya misana n'olumu basibibwa mu makomera ewatali musango twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafiya Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafiya twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafiya eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu sensi wentabulira nga tolina bangi baseka bangi bageya ate woofuna bangi balumwa ekinuma mikwano gyange n'abamu baganda bange tebankuba enkokolate banga bapangulula zinga bazingulula zimba bazimbulula tebanjagaliza emisingise onzitonsitira bwerere okuvuma nvumira bwerere onyigira bwerere ebegikongola bonzitonsitira bwerere okuvuma nvumira bwerere okunyigwenyigira bwerere ebegikongola twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafiya Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafiya twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafiya eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafiya twenenye tukyuse nebitulwanya munsi bigwayo tukyensaba tukyuse twabisanga wera tubyekawo sente zigwawo bulamu bugwawo bakazi bagwawo dazitekawo sente zigwawo bulamu bugwawo bakazi bagwawo dazitekawo Divine Mercy kati no tulo kalire tusobole okubeera nga tusumulula nga tuvudde w'omusajja amanyiddwa nga Lucky Peace yatuguliddewo program oba video yaffe ey'olunaku olwaliro mikwano gyange mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala okuva ebule n'ebweya omukyala Emily Gwangala Switzerland nkutumiddeko nnyo n'omuto kosa maama kaakati mikwano gyange mwenna mwebale tugoberera video soko jimpere ekigalo tusumulule omulundi gumu nakugamba banga oli mpya ku mukutu guno gwe gwa AKTV ogwenkyukakyuka gwokka ogukuleetera amawulire ago ag'omuntu asembayo wansi gw'olina okubeera ng'otegeera wadde oli Bulaaya nti Uganda weerisi weerina okubeera nga ebeera oba oliawo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gyebukedde olunaku olwaleero ono nga yakomye okuva mu ggwanga erya South Africa gyamaze enzingu n'enzingu ng'onasinkana bannayuganda okubeera nga baako bye boogera ebikyusa ensi yaffe oba oliawo kugitwala mu maaso tusobole okubeera nga tukijja mu mikono egy'abasajja abalwanyi bamukwata mundu biri byonna babiddiridde nga Masaya Simpuuga yakola omukolo gwe ogwali e Masaka ng'ennaku z'omwezi 21 wabula guno gwagenda okuggwa ng'ennyindo yenkata era ng'abantu be yali asuubira baali bayitirivu nnyo nga bakwata mu mutwalo wabula ono yafundikira afunye abantu nga tebatuukana mu haafu yaabo bwe yasuubira tebaatuukana mu koota yafundikira afunye abantu nga bali mu 2,000 bino byonna byalesewo okubugana empawa mu bannayuganda bangi nga bagamba nti oyo awo abadde alina okubeera nga agwa eyo yereevoyo ago ge maanyi ge abo be bantu be era nga n'abanene be yeesigulirangako oba ababede bonna bamuyiwa era ogenda okakanaga omusajja asigadde yeeyambudde kaakati mukwano gwange ampuliza Charles Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro owa Buganda gwe tubanja Ssaabasajja Kabaka enkya n'eggulu Ssaabasajja Kabaka eyatwalibwa mu ggwanga erya Namibia ampuliza ebigambo birungi si birungi amawulire gogenda okubeera nga ofuna olunaku olwaleero golekedde okubeera nga gakweraliikiriza anti gano galaga nti Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lwa bannayuganda okugezaako okugendayo ku ddwaliro bano ne balemesebwa okubeera nga bayingira mu kafo yabadde ali oba mu ddwaliro gyali yajjanjabirwa kaakati ebigambo byayongedde okubeera nga biwanvuwa bannayuganda bano bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti nno okubeera nga omuntu waabwe Kabaka Mulamba akulira Baganda abantu enamba esinga obungi mu Uganda esinga tribe endala zonna mu Uganda okubeera abangi bano bagamba nti gavumenti n'eggwanga erya Namibia bagenda kugikwata bukolokolo bagiwalewale bagitwale bagikube mu mbuga z'amateeka eri
mu kkooti y'ensi yonna Ssaabasajja Kabaka kasitageza n'abaako embeera gy'abadde oba kuseerera bwera ng'aserera oba kukisa mukono kaakati nno eggwanga erya Namibia lijja kubeera nga likijjuutuka njagala okimanye nti waliwo ekkooti ewozesa amawanga ng'eggwanga erya Uganda lisobola okubeera nga liwabira eggwanga erya Namibia okugeza eggwanga erya Congo lyawaabira gavumenti ya Uganda emyaka egy'emabega Mwami Museveni mbu yagendayo n'amajege nga bagenza okubeera nga balwana wabula ate ekyabatwalayo ne bakivaako ne badda mu kubba obubbi golodi ne badda mu kubba embaawo ne badda mu kubba ente ne babba embizzi ne babba ebisolo by'abantu n'emmere enkalu kakati eggwanga erya Congo ne liwaabira Uganda era ogenda okakananga Uganda omusango gugisinze era ne bwenjogerera wano eyina omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gwalina okubeera nga eriirya eggwanga erya Congo era buli mwaka tubako ssente ze tugiwa ng'ekkooti eno ye yasalawo okubeera nga zino ssente ziweebwayo kakati mukwano gwange mpuliriza nga sinaba kubeera nga nkwongerayo kansoke nkulaga ebigambo bino ebya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo be yayogera emyaka emabega emingi bitandise okubeera nga bituukirira essaawa eno yennyini buli muntu agenda kiwulira. Abantu ba Buganda mmwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Lutamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze nga mmwe. Bwe muba mukiganye mba mukiganye. Temuŋŋamba mwevubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa batujubaze kutema kukona nyumba. Akati nno ebigambo ebyo byayogera pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo emyaka eyo egy'emabega bannayuganda ng'ono amaze okubeera ng'akuba ttooki ng'amaze okubeera ng'alaba nga Uganda etandise okubeera nga efuuka ng'eva ku musingi guli ogw'abajjajjaffe gwe baateekawo kaakati ono n'atandika okubeera ng'akunga bannayuganda bamwegatteko oba oli awo tukyuse Uganda tufune Uganda eyannamaddala eva emikono egy'abasajja bano abeeyita abalwanyi kaakati bwe twogerera essaawa zino ng'abantu b'e Nakawa bamaze dda okubeera nga balaalikibwa ne babagamba nti kati wakamaliza abantu b'omu Lubigi nga tetwawuddeemu nti oba oli mulema oba oli mukadde oba oli mulwadde oba wazirwanako oba wagira NRM tugenda kujja tusende ebyalo n'ebyalo buli muntu yenna ali mu ntobazi wabula nga factories ne company enene ennyo ezo zo tezikwatibwako mbu kubanga zo tezikosa butonde bwansi era zino mbuzaweebwa layisinsi wabula ekyebuuzibwa nti zino zo bwe ziba ziweereddwa layisinsi kitegeeza nti tezikose butonde bwansi kaakati nno bino byonna ng'obitadde ku mabbali omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga olunaku olw'eggulu abasajja n'abakazi bamufuukidde ekyonga njagala ojjukire nti ono ng'ennaku z'omwezi 21 yadoojinga omukolo ogw'omusajja amanyiddwa nga Masayas Mpuuga eyabba ebitaano ow'ekitiibwa ennyo ow'ebitaano kaakati ono n'asindika omumyuka we era ye yamukiikirira ku mukolo guno ogwali ogwa Mpuuga ogwabulako abantu abali awo mukwano gwange abaali basuubirwa era bw'atyo n'avaayo nga musajja wattu obusungu bumuli winga ennyindo yenkata era kaakati nno omusajja ono Charles Peter Mayiga bw'agaana okubeera ng'agenda ku mukolo gw'omusajja ono ng'ono yatya yakuba ttooki n'amanya nti abantu bajja kumufuukira ttabbu kubanga bannabuddu tebasaaga tebazannya kaakati ono kyakoze kwe kusalawo olunaku olwajjo n'ayolekerako wali ku kugulawo emipiira egy'amasaza wabula kyamubuuseeko ono nga tanaba nakubeera ng'atuuka bw'ati n'okubeera ng'ava mu mmotoka bannayuganda bamutandikiddewo n'okubeera nga mukwano gwange mpuliriza bamubanja kabaka era obwedda ayogera bino ayogera biri ng'abantu bagamba ekintu kimu twagala kabaka wamuteekawa twagala kabaka twagala kabaka twagala kabaka kaakati omusajja ono kirabika nga ebigambo bitandise okubeera nga bimuzitoowerera era ne mu sipiiki ez'omusajja amanyiddwa nga Masayas Mpuuga yayogera ekigambo n'agamba nti Katikkiro nkimanyi oyolekedde akaseera akazibu ennyo mu maaso ensi ne yeebuuza kaseera ki akazibwawo mu maaso ono ke yakuba ttooki ng'oli akolekedde nga ffe tetukamanyi era ne twebuuza kaseera ki ako baakadisikaasingako baakategeerako bo Ssaabasajja Kabaka essaawa zino tali mu ggwanga Uganda ali mu Namibia mbu jajjanjabirwa mbu mu ddwaliro ery'abakatwewungu kakati ekyebuuzibwa Ssaabasajja Kabaka bino ono bye yayogera Masayas Mpuuga binawo bikwataganya ne Ssaabasajja Kabaka kubanga omuntu bw'aba ayogera olina okubeera ng'omuwuliza n'olondamu mu mboozi era lwaki yagamba Mayiga nti olekedde akaseera akazigizigi maaso awo oyolekedde akaseera akazibu yali ategeeza kaseera ki mu komenti ojja kubeera nga ombuulira kubanga abasajja bano bonna batambulira mu ddiba lyerimu Charles Peter Mayiga Masayas Mpuuga Baseggona batambulira mu ddiba limu bali mu kitole kimu ampuliriza
awe Mengo. Kakati ekyebuzibwa Mpuuga lwaki yagamba Mayiga nti yalokedde akaseera akazibu ennyo? Mayiga Katikkiro wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka aliwo. Lwaki Mayiga yalokedde akaseera ako ke yali ategeeza kyali ki? Kati njagala nkulage bannayuganda mpuliriza olunaku olw'eggulu abafuukidde omusajja ono Mayiga ekyonga ne bamufuukira ettabbu ne bamufuukira kye baawalula ono nga buli kyayogera tebakikkiriza bamugamba ekintu kimu twagala Kabaka. Kakati nno bannayuganda nga bamaze okubeera nga mukwano gwange omusajja ono bamukubamu ebituli nga bagamba nti gwe baalonda si yono eyasooka. Kakati ono bamaze okulaba nga yafuuka kyefuula. Njagala tukwatagane mu mboozi eno tukkirye mu katambi kano bwe tukavaamu. Nkugambye nti bwina afulumye Mayiga yandiva mu ntebe kubanga ebigambo bimaze okubeera nga byononeka. Ebbaluwa enkambwe omukuku gw'ebbaluwa gwamaze dde okubeera nga guwandiikibwa ku bigambo Mayiga bye yavaayo n'ayogera luli ng'asinkanye olukiiko mukwano gwange mpuliriza ne bafulumya bannamawulire ebweru n'afulumya waawe ekiwandiiko ng'agamba nti Kabaka embeera gy'alimu simbi. Kaakati abasajja n'abakazi abali mu lulyo olulangira bamaze dde okubeera nga bamuddamu bamuzzeemu ki bye njagala okubeera nga nkuwa essaawa zino owulire. Era ono bagamba alinaani ku bino ebya Ssaabasajja okubeera nga ali mu ggwanga erya Namibia nga mulwadde muzibu. Peter Mayiga's arrival at Masaza Cup Open. Kakati nno bannayuganda abantu bano bonna Abaganda ku ssabo abaagaliza Obuganda nga babanja Ssaabasajja Kabaka nti twagala Kabaka waffe Mayiga ne bamubuuzaako embiibya. Kaakati nno nga bwe nkutegeezeza nti omukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka ebigambo bingi byokyawulira mu katambi kano nga bwe nnakunyonyodde mu ntandikwa ne nkulaga amatu emitwe gy'amakulu egigalimu nga tutandika. Kaakati nno ku ssaawa eno mukwano gwange mpuliriza njagala wawule amatu owulire abasajja n'abakazi bano nga bali munda nnyo wane Mengo ampuliriza abaavudde ne baga twekolemu omulimu bwe tuteekoleko mulimu omusajja ono yandisaanyaawo Buganda. Kaakati nga bano kye baagala kwe kugezaako okubeera nga basindiikiriza Mayiga ono afulume obwakatikkiro kubanga Ssaabasajja Kabaka yandibanga ye essaawa zino embeera gy'alimu tekyasobola kubeera nga emusobozesa okubeera nga afulumya omusajja ono Mayiga. Kaakati n'embeera nebeera nga egayegaye ng'embwa emekese emmwanyi. Wabula njagala nnyo okimanye nti vidiyo eno buli lw'ogimbeera ekigalo obeera ogisindikidde bannayuganda balala 10 era nga bagenda kubeera nga bagifuna okutabaala ensi yonna oba oli message eno nebeera nga eyamba n'okutuuka ku buli munnayuganda n'oyo ali wansi ennyo gy'otasuubira kubeera ng'ogenda omuntu ono omubuulire. Kati njagala onneegatteko nga sinaba kubeera nga nnyongera okubeera nga njogera ku nsonga eno tugende direct mu katambi kano owulire ebigambo eby'ebbaluwa enzito ddala omukuku gw'ebbaluwa gwe baawandiise bano nga bawakanya n'okusazaamu n'okujungulula ebyayogerwa Mayiga gye buvuddeko mwenna mwamulaba ng'akakasa nti Ssaabasajja Kabaka gyali ali bulungi mu ddwaliro mbwe agenza ssuuka. Kyokka nga mujjukire mu kusooka yatugamba ono yagenda Namibia kubeera nga awummulako n'okuyozaayoza muganda we oyo gwe bawa bwa ambasada mu ggwanga erya Namibia. Naye gye butuukidde olunaku olwaleero ng'ono atugamba nti Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga gyali erya Namibia mbwe atajja kuba bulungi nnyo
kati ne twebuuze yagenda okuwummulako n'okulaba muganda we lwaki ajja kuba bulungi nnyo nga mu ntandika omusajja ono yawakanya n'agamba nti Kabaka yali si mulwadde era yali mulamu bulungi. Bigambo bino biwulire kubanga mukwano gwange tutambula mpola n'agamba tukuŋŋaanya amawulire ag'enjawulo aga buli kkala ne tugola kutuusaakaawo ku mmeeza yo wooli obuli awo ampuliriza. Lwadde terulubusa olulyo olulangira lwennyini ne luwandiika ebbaluwa nga luwakanya ebyayogeddwa Mayiga ne banne. Kamba asomera ebbaluwa eno then mbawa information ow'omutima munafu kakkana sala pulesa. Oluvannyuma lw'okujja ne kuba Mayiga ggoolo oba ne yeeteba Magwaya, ofiisi y'abakulu b'emituba mu lulyo olulangira ebbaluwa eno baagiwandika bagamba bati okutangaaza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ebbaluwa ne yawandiikira olunaku z'okwezi 19 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa nga 18 Ssebaaseka omwaka 2024 okuva mu yafeesi ya Katikkiro Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja nga kino kyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olulyo olulangira lwagala okutangaaza ku bino wammanga. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku masiga asatu era ge gano wammanga. Okusinziira ku bukulu bwago. Olulyo olulangira nga lukulembeddwamu Ssaabalangira. Amasiga asatu nga tandise olulyo olulangira nga lukulembeddwamu Ssaabalangira. Lukulembera Ssaabalangira. Soko obuuze David Wasajja Apuuli ye Ssaabalangira wa Buganda? Nedda. Atula ku lucuku lw'Abalangira? Nedda. Era Emmengo lwaki mu ndyo zonna ez'Abalangira ez'Abassekabaka ezaali zifuzeeko n'ezirindiridde lwaki David Wasajja ye yeyisanga owakagatta akambuli ensonga za Buganda zonna? Teekawo akabuuza kubanga temwagala kwebuuza. Lwaki omusajja omutoolo Apuuli mu nsonga za Buganda n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yateekamu ennyindo yeyisanga owakagatta akamu kubanga ali ku mission on state mafia? Musajja mutoolo information twagibawadde. Wano bakugambye nti olulyo olulangira nga lukulembera Ssaabalangira so si Apuuli eyagenza okusayininga nga baga nti beddiza obuyinza. Ekyo mukitegedde. Tugenze mu maaso. Tugenze ku ssiga eryokubiri. Abataka ssentebe waabwe ye Kabaka. Abataka ssentebe waabwe ye Kabaka ge masiga aga asatu. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa? Ali muwaŋŋanguse gye baamuwambira gye baagala akisiza omukono. Essiga eryokusatu. Abaweereza abakulemberwa Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Abaweereza kina bagamba nti Mayiga si wannono, is just administrator. Akulembera amasiga g'obukulembeze mu Buganda so si wannono. Nza mukitegedde ge masiga asatu. Ebbaluwa eyongera mu maaso n'egamba bw'eti. Mu kiwandiiko kiraga bulungi mbu olulyo olulangira lwakiikirirwa ekitali kituufu n'akatono. Mu kiwandiiko kiri Wasanya kyeyafuluma ng'eddiza obuyinza bano ab'olulyo olulangira ab'emituba bagamba nti ekiwandiiko Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, David Wasajja Apuuli ne Augustine Mutumba kye baawandiika kikyamu olw'ensonga nti olulyo olulangira terwakiikirira mu butuufu n'akatono. Luza mutegedde bulungi nnyo. Ebbaluwa negenda maaso negamba bw'eti. Ensonga endala eri nti omulangira David Wasajja Kintu Apuuli talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna okukiikirira olulyo olulangira nga Ssaabalangira wa Buganda waali. Bakugambye nti ensonga endala enkulu eri nti eyita omulangira David Wasajja Kintu Apuuli talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna kukiikirira olulyo olulangira nga Ssaabalangira waali oba nga Ssaabalangira wa Buganda nenga Ssaabalangira waali. Kino kikolebwa okunafuya essiga eddangira n'olulyo. Mulya bulungi
kinafuya wasajja Apuli lwabeera okweyingiza mu nsonga za kabaka kiba kinafuya abantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Mulide bulungi kinafuya olulyo oba kinafuya Edsiga eddangira n'olulyo okutwaliza ewamu. Ekintu ekitayinza kusoboka n'akatono. Twagala okutegeeza Obuganda nti kabaka wadde atawaanyizibwa n'obulwadde mulamu era tumuwuliza. Kinajjukira nti Ssaalongo Mulengejja eyeyita Katikkiro yategeeza Obuganda nga kabaka bwe yali atawaanyizibwa ekirwadde kya allergy ekitali kituufu. Mubulya bulungi nnyo mu kiwandiiko kino abolyo olulangira ab'emitwe bagamba kinajjikirwa nti Ssaalongo Mulengejja Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja Charles Peter Mayiga Kaloli Wasaanya. Kaakati eggwanga erya Namibia mukwano gwange atambula n'omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka gwa AKTV nze AK Master mabega wa muzindaalo namazadde okubeera nga nteekako galubindi tutolontoke mu nsonga zino zonna tufundikire nga tuzifunze n'okuzivuunula buli munnayuganda yenna gy'asinzire okubeera nga atugoberera abeere nga azitegeera. Kaakati nno Katikkiro Charles Peter Mayiga ebigambo si birungi okusinziira ku mawulire ago gw'owulidde ampuliriza agafa embuga n'abantu bano baatandika dde okubeera nga omusajja ono bamukuba mu ttooki n'okubeera nga beebuuza enkola ye y'emirimu lwaki eri bwetyo ate nga mu kusooka yali bweti. Kaakati nno mukwano gwange eggwanga erya Namibia okusinzira ku bannayuganda abagenze maaso n'okubeera nga beekalakaasa okusinzira mawanga ag'enjawulo okusinzira ku embassies ez'enjawulo era bannayuganda bonna bagenze maaso n'okulaga obutali bumativu kussa bannayuganda bennyininyini abali mu ggwanga erya Namibia munda abaavayo ne beekolamu omulimu ne bagenda ku embassy ya Uganda mu ggwanga erya Namibia ne beekalakaasa. Kaakati bano basitula gavumenti emitwe ne babeera nga babasiikula n'emmeeme okubeera nga beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Kaakati n'ebigambo ebyafuluma wano eno nga balaga nti okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka omwami Museveni alina kusooka kubeera nga akusayiningira n'okubira pulezidenti w'eggwanga erya Namibia okumukakasa nti abantu abajja abo baleke balabe pulezidenti. Ensi ne yeebuuza lwaki security efaanaganako bweti ku mukulembeze ow'ennono ate nga mukwano gwange ono si mukwata mmundu. Kaakati n'ebigambo gye bubungedde olunaku olwaliro ng'eggwanga erya Namibia limaze okubeera nga likakasa nti kakati kabaka ono bagenda kumukwata bamutike bamuzze e Uganda mbu kubanga bo tebaagala kubasuula mu kajjampuni tebaagala kubookesa mu enyango yadde okubeera nga beesembereza kamyo. Kati bano bagamba nti okusinzira ku bigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka bandibanga bo mu butuufu tebabiriimu nga bateeka mu buteesi nga tebategedde. Era bano enteekateeka eriwo okusinzira ku mukulembeze w'eggwanga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka kabamusitule bukolokolo kabamuteeke ku nnyonyi kabamusindike direct akomewo mu ggwanga Uganda oba oli awo ffe twesootinga effekka ng'Abaganda ne bannayuganda kubanga ono kabaka waffe si kabaka w'abantu b'e Namibia. Kakati amawulire galaga nti essaawa yonna kabaka ono bw'ataakyusibwe kubanga waliwo n'amawulire amalala gennagwako nga galaga nti kabaka baba agobeddwa e Namibia bandimukyusa ne bamutwala ewantu ewalala wonna muno mu Afrika mwennyininyini ewatannaba kubeera nga wategerekeka. Wabula ekyomukisa omulungi nti drone zaffe zitambula okwetoloola ensi yonna. Ssaabasajja Kabaka baamukukusa ne bamutwala e Namibia naye twafundikira tuzuddeyo nga ne Mayiga si yayogeddeyo nti gyali nga ffe tuzuddeyo. Kati ne banaamukukusa ne bamutwala mu ggwanga eddala erifaanana litya tujja kumuzuula era tujja kubanga tubabulira amawulire agana bagatambudde okugenda mu maaso. Bw'anaabanga akomezeddwa okusinziira ku gavumenti y'eggwanga erya Namibia ku bigambo ebivaayo nga bo balaba omusajja abalakidde bano baga nti ebidiba bidda wannyini waabyo omusajja atulakidde adde Buganda. Sooka oli ebigambo bino tweyongereyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala abantu abali mu kwekalakaasa mu mawanga g'ebweru. Namibia egambye Museveni ajjeyo omuntu waayo. Egambye Museveni jjayo omuntu waffe we are tired. Mu nsi yonna ffe Namibia woowe Namibia emugambye ejja wano omuntu. Kati ffe eriiso tulitadde wali kumanya baagala mujja Namibia bamutwala wa. Namibia bagambye we are tired munone omuntu wammwe mumujja wano mufune gye mumujjanjabira mumutwale mumuttire ewalala naye si wano Namibia. Ekyo nkyo nkimaze lwa budde
kubanga bingi nnyo ndowooza njabire akati nno embeera bwetyo bwefaananye mukwano gwange atambula ne EKTV wabula nakugambye ndi nkusaba nnyo vidiyo eno bwobanga tonne bakubeera nga ogiwa ekigalo kya mukisa nnyo era kya mugaso nnyo buli lw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali okusolera ensi yonna amawulire gano aba agategeera butereevu kubanga oba ogasindikidde abantu abasukka mu 10 kaakati mukwano gwange ampuliriza eggwanga erya Namibia liga nti kabaka atulakidde tetujja kusobeera nga tusobola okubeera nga tumalako n'ebinaddirira omukulembeze w'eggwanga erya Namibia yaga nti omusajja ono mumutwaleko ewalala mumugye waffe Namibia kubanga eno si ewali eddwaliro lyokka nammwe muyina butabika bwembanga mukakasa nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde mumutwaleko ebutabika wammwe kaakati ebigambo bwetyo bebifaanana essaawa zino wabula nga bwe nakunnyonnyodde nti ng'omusimbi n'omusimbi nga gukyatokomoka mwenna muzze mbiraba mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda ng'ensimbi ziyisiŋŋanya emikono wansi w'emmeeza ku mmeeza eŋŋendo ezitaliiwo ne ziteekebwawo ez'ekimpatiira basajja n'abakazi abali mu paaliyamenti nga bali mu kugabana bugabanyi musimbi bano nga bakwatagana ne ministries ez'enjawulo naddala ministry eyo eya finance nga bayisa obuwumbi n'obuyumbi nga bayisa obukadde n'obukadde nga bayisa obutabalika okubeera nga bano omulimu omukulu ogwabatwala baguvaako dda ne basalawo okubeera nga bagabana nsimbi nga gwe baafulya ddala omulimu omukulu owekiibwe nnyo Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'abeera nga akonda eminga ebintu nga bino ebigenda mu maaso mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda wabula nga majority abasinga baafuuka dda bakyesirikidde abalala nga boogera mu lwatu nti ssente twazirya naye twazirira mu mateeka temulina kye mugenda kubeera nga mutukola bangi twagezaako okubeera nga tubagamba nti musayininga ekiwandiiko ekijjamu obwesige abantu bano bwe tukakasa nti beegabira ssente ensimbi y'omusolo mukwano gwange omuntu omwogere naye bangi baagamba tetujja kusayininga okugeza ye Sseggona akali amaggwa Ssekitoleko n'ababaka abalala bangi nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bano baagana okubeera nga bavaayo bateeke emikono ku kiwandiiko ekyo okubeera nga bajjamu bannaabwe oba bayite babbi bannaabwe obwesige kakati amawulire gye bugenda olunaku olwaliro nga bannayuganda bangi beeryankuta era mwenna mwafuna amawulire ge nnakola wano nti mu kitundu eky'Ekkalamojja omwaka ogwaggwa bannayuganda abasoba mu 1000 bano baafanga bufinga si siriimu si musujja si mutwe si accident wabula nga batondoka butondosi ne bagwa wali nga bafa njala yennyini nga yeebasse twalaba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era omwaka ogwaggwa ono ng'asitudde effuso ng'ejjudde obuwunga nga baagala babutwala Ekkalamojja basobole okubeera nga babugabira bannansi abo baali batondoka omu ku omu nga bafa enjala wabula gavumenti ya Mwami Museveni ono yamulemesa n'emusimbira emisanvu era ogenda okakananga obuwunga buno tebusobodde kubeera nga butuukayo eyali minisita ebiseera ebyo Agnes Nandutu yali agamba mbu gavumenti esobola okubeera nga erabirira abantu baayo mu mbeera yonna tekyetaagisa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kukwata mmere kugitwalira abantu abo wabula gye byafundikirira ng'abantu 1000 bamaze okubeera nga batondoka nga bafa ate era tetwalabako mmere eri awo nti abantu bano bagigabidde abantu bano basobole okubeera nga balya munnange baleme okubeera nga bafa kubanga Ekkalamojja kye kimu ku kitundu ekisingamu ebyobugagga ebingi eby'omu ttaka kyokka ate kyannaku kyewuunyisa Ekkalamojja kye kitundu ekisingamu okubeeramu n'abantu abasinga okubeera mu mbeera embi ennyo abasinga okubeera abawejjere ennyo abalina amasomero agasinga okuba amabi ate era basinga okubeera abanaku geregere kaakati no mukwano gwange neegattaako omukyalo ono nga bw'omulaba alina emyaka 30 gwe nkuleetedde wano alina emyaka 30 wabula ekimbe kyamuzingako ne kimutwala ku ttaka era ng'ono buli ddwaliro gye yalaganga nga bamugamba twagala ssente twagala ekintu kimu twagala ssente tetwagala kulya ekintu kirala kyonna twagala kulya ekintu kimu ssente kaakati ono n'afundikira ng'olumbe mukwano gwange olwali olw'okulongosolwa Ania lumumezze ku ttaka kaakati nno akatambi kaakano mulaba omukyalo ono myaka 3 olaba obulumi okukaaba ennaku byayitamu mama ne bataata basenga ne bakojja tuzze mu mulanga nga tubategeeza omuddo ono omuddo yafuna olumbe lwa Ania lumazeeko emyaka 4 baddu ba Allah bamusaba emitwalo 5 tulinawo emitwalo 7 maama wange taata wange kojja wange nkwegayiridde nsharingira vidiyo eno mugisharinge ng'osobola okudduukirira omuddo ono gwe yenna alina akatini yita ku 0756 yita ku 0756 88 55 7 yita ku 0756 88 55 7 sabo oba nnyabo oba maama oba taata fumiitiza mutima gwo otunule omuddo ono bwe yakula omutunule bwafaanana otunule n'olumba olumulumidde emyaka 4
obya ne muzira kisagwe ayinamu 10 ayinamu 5 twongeze ku 7,000 ze tuyina Allah yagenda okusasula kati nno gye buvuddeko muzze mulaba ebisawo n'ebisawo bya ssente ebizze nga bizuulwa mu maka g'abantu naddala ba members of parliament era gye buvuddeko mwalaba Honorable Sseggona akali amaggwa ono nga yabbibwako obukadde obusoba mu 10 mu mmotoka ye nga buli omu atambula nabo nga bw'ayagala mwalabye minister mwalabye MP gwe bagenze makage owa PLU ono ne bamusanga ng'alina keesi ejjudde obugule bw'ensimbi obanga eri muzima nzijuvu bulamba nga ssente ezo mpitirivu mwalaba omukyala yasangibwa ne ssente eziri mu kawumbi ya Kalamba nga MP nga ne wenjogere ono bagamba mbwakyawoolo nemba n'emisango wabula ngono ssente ziyalina zalina mu dola kaakati nga bannayuganda nga bw'omulabye oyo abulwa $50,000 egy'okubeera nga gimutwala alongoosebwe aniya ate nga n'ekyokulya takirina ate nga mukwano gwange awo omusolo kaakati mu mbeera eno nga n'amalwaliro gennyininyini agandiyambye bannayuganda oba batuuse mu mbeera ng'eno nibo batubawadde ssente za cash naye nga basobola okugenda mu malwaliro ne bafuna obujjanjabi tebasobola kugendayo kubanga bagendayo babagamba twagala ekintu kimu twagala ssente twagala ekintu kimu twagala ssente kyokka nga bajja eno mu bantu baga nti amalwaliro ga gavumenti ga bwereere era n'eddagala gye riri wabula omukyala Mayiddwa nga Betty Namusango tuli hamwe yavaayo nakakasa ensi eno ono nga ye kaliisoliiso wa gavumenti Mwami Museveni Embugo yalonda yavaayo nakakasa ensi eno naga nti essente empitirivu nnyo mbu gavumenti zeeteeka mu bitongole bino naddala kati nga minisitule y'ebyobulamu naye mbu ssente zino ziriibwa abantu abamu ab'olubatu mu minisitule ezo mbu era n'enguudo embi ssente ziteekebwayo naye abantu ab'olubatu mbu ne bazirya wabula ekyebuuzibwa abantu bano abalya ssente zino lwaki tebakwatibwako abantu bano bali untouchable oba abantu bano ssente zino bazibasindikira ate waliwo abakubira akasimu nabaga ssente ezo muzikomyewo tuzigabane fembi mbaweeko nammwe mulyeko musobole okubeera nga mukwano gwange ekibi kibeera kiddirammwe ngene wange tekidda tubeerawo nga tubyebuuza buli lwolaba omuntu ng'ono abonaabona ali mu nnaku ekirungi tenamba y'essimu mukwano gwange mpuliza ebadde ku eri osobola okubeera ng'oyamba kubanga ensi yaffe naawe tomanya enkya bw'onoofaana wabula mu mbeera eno abantu b'ebukomansimbi yampuliriza bafunye omukyala ono ngono omukyala yandiba omulwanyizi w'eddembe era ng'ono azze n'enkuba mpya azze n'enkola mpya gy'agenda okubeera mbu ng'akolamu emirimu 226 jjukira olunaku lw'eggulo nakulaze omukyala Mayiddwa nga Nabbosa Prosi ono ng'amaze okubeera ng'akakasibwa ku disitulikiti ey'Emityana ng'agenda okubeera nga Woman MP addire Joyce Baagala mu bigere ono yamaledde okukakasa nti ye akolera NRM si muntu wankyukakyuka wadde yajja kadi yankyukakyuka bano bonna baali basimbayo basimbe nga baba plantinga bupulantinzi bajje beefuula abannupu naye nga baali nga kawuukuumi zaali nga nsoli meeziwedde emirimu kati olunaku olw'oko osajjo ampuliriza omukyala Nabbosa ono nga yakuzannya binnayuganda mulaba ku Top TV yamaze dde okubeera ng'akakasibwa nti ono yagenda okubeera nga atukwatira bendera wabula tetunaba kubeera nga tufuna ekyenkomeredde ekisembayo kubanga kadi tenaba kubeera nga emuweebwa ku lunaku olusembayo kati njagala mukwano gwange onnegatteko oli ate omukyala ono w'ebukomansimbi engeri gy'aleeseemu essuula empya mu byobufuzi ebya Greater Masaka. Mbalamusizza bakulu nze ndi w'ebukomansimbi Serinnya Kawoko kaalo kalungi kawoomera ntumira ab'ebugana Bigasa Butenga Kawoko Kisaabwa Kiwenjula ebyalo bingi njogera ku nsonga ya Nuupu vs Mpuuga waliwo omuganda agamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanyankanya emyoyo mbale saagala tutuukewaawo abantu bangi bagambye nti omukulu w'eno abakulu ba Nuupu bavudde mu muganda munnaabwe mu Katuliki ebintu bingi naye njagala mbabuulire waliwo ekintu ekinnuma ku mutima nze nkimanyi ng'ekyama Mwami Mpuuga Honorable ssente za cooperative ey'e Masaka obuwumbi 14 14 billion shillings Masaka cooperative zalagawa mwaziwulutanya ne mwami Oulanyah yafa mulimu n'aba opposition abalala mwe mwazirya ne muzigattikana ne mulya sikiwa nti n'aba Nuupu babakulembeze mu pate yange mwe neewandiisizza lately badwanzies I don't think they are dwanzies tebamanyi kigenda maaso ebyamabimu tebagenda kweyambula babalaga omunda emyoyo n'ebigenda maaso no sente za cooperative obuwumbi 14 buliwa mu kyakabiri ebi 5 Mpuuga is a comfortable man
He's politicking in the smartest way you could ever think of. Wabula ffe bakyoyo yabali eno wansi abawagizi mu bw'eddiini, mu bwakala, mu bw'ensibuko y'Obuganda, mu bw'Emasaka, naye bigenderamu tetunnategeerera ddala kirina ku ssowaani omusajja yali ekisukka ekisinga nawo n'abamu bakimanyi n'abamuwerekera n'abakkiriza. Essente ezagezaako okuwona zaali z'ebusunju cooperative ate ekyaziwonya mulimu abajaasi. Bannange nze ekyandeese mu Nuupu namala kulaba bintu byabwe nga bya bwesimbu. Nze njagala nnyo okuwawula obwongo, kyuma kiwagala kyuma nga mu Professor Bioresearch bw'ayogera. Manifesto yange njitadde kuwawula, tuwawule obwongo nga tetunnabaako bye tukola bye twogera tuyiga okuwawula obwongo. Manifesto kuwawula bwongo. Bukomansimbi South ne Bukomansimbi North ffenna tuli eyo Bukomansimbi. Nzija kuwawula bwongo, oba oli muto, oba oli ku bbeera, oba oyonka, oba oli mutamiivu, oba tooli, oba oli mukatuliki musiraamu, oba oli wannono. Twegatte tuwawule obwongo. That is my manifesto. Tuwawule obwongo, twezze bujja mu ndowooza, mu kukola, mu kuyiiya, si bya kuwogganira ku malwa. Nedda tuwawule obwongo. Ngenda kukomawo mbabuulire tugenda buwawula tutya. Mwebale kumpuliriza naye sente za cooperative y'e Masaka 14 billion Mwami Mpuuga n'abalala bengenda okwogeramu akomyewo. Olanya ye yafa yejjeereza. I'm sorry to use that word. Tino ebigambo nga byowulidde mukwano gwange kubanga ebigambo tebiggwayo ebyewunyisa mu Uganda tebiggwayo wabula tulina kubeera nga tulwana bwe tutalwana tewali agenda kubeera nga tulwanirako era twewuunya nnyo abantu okusinzira katambi ako koolabye ak'omukyalo oyo ow'emyaka 30 eyabulwa obuyambi kakati nga bantu sekinno mu mukwano gwange be bavuddeyo okubeera nga bamukwatirako okubeera nga ajjanjabwa kakati ne weebuuza abantu abawagira ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM muli Bakongo muli Banyarwanda muli Barundi mwe mwava mu ggwanga ki abatasobola kubeera nga mulaba ebintu nga bino muli bansi ki mulina mitima ki abatasobola kubeera nga mulaba ebintu nga bino ebigenda maaso mulebe bannayuganda bangi abazze nga basendebwa amaka gaabwe ne bafa ne gaggwawo era nga n'abantu abamu batuuka okubeera nga bafiirwa obulamu abantu myaka 8 abambi myaka 9 abalala balina obulemu abalala balema abalala bukwano gwange mpuliza balina endwadde ez'olukonvuba ezitawona naye bano gavumenti yayagala kumanya era Mwami Museveni mwamulabye nga ali wali emunyonyo yavuddeyo nakakasa naga nti bantu genda kwongera okubasenda oba baagala oba tebaagala naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa bano bonna abantu tebeesenza bwesenza nga bo bavugenda babibungeesa abantu bano buli omu ayina eyamuguza balina endagaano zaabwe balina ne pulaani okuva ku zi disitulikiti ezajjanga nga zizibawa kakati weebuuza ababawanga pulaani abantu bano ne baga nti muzimbe bo ani abanyegako era be baani abo ampuliriza wabula mukwano gwange bino byonna nga bigenda mu maaso tulina okubeera nga tuwuliriza omulanga guno oguve wa muganda waffe ameddwa nga Luga Fighter ono ayina omulanga guno njagala oguwulire era mukwano gwange ampuliriza bw'oba tofunyeemu mu mulanga gw'omusajja ono Luga Fighter nga bw'otyo bw'olifa njagala oguwulire tugende ffenna mpola kubanga ebyange bya mpola ku AKTV omuntu wa wansi sina kubeera nga mupapya wuliriza tukomewo. Abandi batoyita n'abanalu tubayitako nga toyogeza olumu ku makulu abantu bakulukusa amaziga gabayita mugakkirira nti basula mirembe omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande nga tafunye wadde ku mirembe ze buli wentunuulira Uganda n'ebigirimu amaziga n'enkulukusa abantu bange omuntu akeera kumakya kukola napatikana budde kuziba naye nasula enjala ate nga n'ebimunyiga bingi ebimumalako n'emirembe talina mirembe ayagala afuneko kusenta yogerengako naye mu bantu naye zabula kati Uganda wetuuse yakusabira nnyo abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo Bobi Wine mu kimone yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugukole kugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole kugwe omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nagwo
guba musango abangi badduse Uganda yabwe bagibuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo zekati kenjogeddeko kirabika ndi wakufeera kati nibiridde byase ku mugongo akalimo kalikamu mubanda tumuteke watufuga linyise Uganda ku mutindo ekyo kasita kimala okuggwa n'abatalina mirembe bagala kufuna ku mirembe akalimo tukakole wamu tetulyejjusa kuba Uganda gye twagala yesimbisa omutali kusosola mu mawanga n'amadini waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutolonyola yegugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutolonyola yegugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe guno mulembe gw'abavubuka tuli bapambanyi tewali kitulema abaana babodaboda muyisibwa bubi nnyo naye emitima migumu kati nsaba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batonyiga batonyigiriza lumu bino ebirundi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu abasejulita bakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu kati mukama yagaba mukama yagera buli kyalumu na kino ne tukimaliriza mukama yagaba mukama yagera nze bapita lugafayita toloba ati mu Bobi Wine waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutolonyola yegugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe waliwo omulimu omupya ogutuweereddwa abantu baffe tugukole gugwe omulimu mutolonyola yegugasa nnyo Uganda yaffe tugukole gugwe akati bino byonna nga bw'obirabye era ebigambo nga bwewulidde ewa mukwano gwaffe ewa muganda waffe amanyiddwa nga Luga Fighter amaze okubeera nga akulombojera embeera munnayuganda naddala omuntu wa wansi gy'ayitamu oba oliawo nga gwe waggulu tosobola kubeera nga bino obimanya wabula nga bye bituufu ebigenda mu maaso kyokka ekikwasa ennaku oba ekyewuunyisa oba ekyennyamiza gavumenti y'eggwanga lyaffe Uganda eno esoosowaza nnyo abagwira okubeera nga munnange bano baweebwa opportunities nnyingi nnyo okusinga ate ku bannayuganda kabeera bajjanga ba investor bangi baweebwa omudidi n'omudidi ogw'ensimbi ate okutandikawo business kyokka nga ate bazenga ba investor baneera basonyibwa omusolo ogw'enjawulo baneera abamu baweebwa ettaka okubeera nga bazimbako efactory ezo oba amakolero ago ge babaddiza okubeera nga mukwano gwange bakola kyokka nga ekyewuunyisa essente ze baleeta zeebuuzibwa zivaawo baziragawa kubanga omuntu bajjanga investor alina okuba nga alina ssente ezimmala okukola byonna kati bw'omugyako omusolo n'omuwa ettaka ate n'obeera nga mukwano gwange omuggyeko n'okubeera nga oyo abakozi bakozesa tomulitaminingidde ssente meka ze bagenda kukolera era nga bano bangi bajja n'abantu baabwe bangi nnyo kati amawulire gamaze okubeera nga gakiraga nti bannayuganda 10 buli bosinkana 10 kuliko abagwira 6 mulambirira bannayuganda bosinkana 10 kuliko abagwira 6 mulambirira bitundu si byewala nnyo kibuga Kampala nakugamba nti Kampala ajjudde abantu mukwano gwange enkuyanja nga bano si bannayuganda twalabako ne mabegakaawo abantu abamu abava mu ggwanga erya Rwanda nga batandise okubeera nga bakomplaininga mbu lwaki tebabawa passport lwaki tebayisibwa nga bannansi lwaki bagibako omukisa ogw'okukwata passport eza Uganda kyokka nga munnayuganda bw'ogenda e Rwanda okufuna passport olina okusooka okusimba akaggo nako ne katuuka okumenyeka nga ne passport togifunye kakati ne twebuuza bano abaali bakaanira passport wano lwaki bazikaanira ng'ate Rwanda nsi yeetongodde namba lwaki baagala mu Uganda namwe beefuuliremu ate bannansi abaamuno ba indigenous oba abazaaliranwa ab'omu Uganda wabula omuntu okufuna passport ng'ovudde bweru wansi yonna era eraga nti ofunye passport ng'omuzza obuzzi naye so singa omuntu eyabeeranga oli indigenous owa wano kaasangwawo kaawo kadda kaakati mukwano gwange mpuliriza njagala olaba akatambi kano naawe ojja kutya ensi omusajja lemeddwa nga General Idi Amin Dada Field Marshal ono yali yagoba abayindi era nga bino bye yalengera mu maaso eyo oba oliawo bwe yakuba tooki mu butasoma bwe naye mu kwagala ensi ye n'asalawo naga nti abayindi kabatuviire tusobole okubeera nga tweddaabulula n'okwezza obujja okulaakulanya ensi yaffe era gye buvuddeko nabagamba nti waliwo okulonda ku mutimbagano Pulezidenti Idi Amin Dada
President Milton Obote ne General Museveni ani asinze munne mu nfuga zaabwe bonna abantu balonda General Idi Amin Dada kubana abasatu Obote naddirira mwami Museveni ye yasemba kyokanga ekyewunyisa bali bonna baafa ng'atone yasemba yakyaliwo nga kino kiraga nti bannayuganda basiima ogenze bingi byageranga ku General Idi Amin Dada naye nga bya bulimba kati njagala olabe ekiri Makindi Kampala wane Uganda abantu 10 bosanga abagwira baliko mukaaga kyokanga n'emirimu gye bakola gye gine gyaffe gye nnyini kusiiga njala kuvuga boda kusala nviiri obulimu obwa wansi bano nga tebagamba mu kujano nti bajjanga ba investors. Bw'otuuka Makindye mu muluka gwe Kansanga ku bantu 10 bosanga mukaaga bagwira bw'otasanga yambuka osanga akkirira olumu bayisiŋŋanya bw'otasanga atambula osanga ali ku boda oba bonna okubasanga omulundi gwe gumu. Abagwira bano basinga kuva mu ggwanga lya Eritrea era okusinziira ku bantu mu kitundu kino bano bafuuka bannantagambwako era abakozi b'effujjo omuli n'okukommonta sigala mu ngeri emenya amateeka. Sigala atuyisa bubi singa bamanya nti tabalina kunywera mu public ne bafuna gye bamunywera. Abantu balomboza ennaku gye bayitamu omuli n'abagwira bano okukola kakuyege ne babalemesa ennyumba bo bazipangise. Kuba balina omuze oguyita n'emabega ne balaba ba Land Road ne bamubuuza oyo akuwa ssente mmeka kibweziti n'amwongeramu ayinza okubisa emirundi ng'esatu ate n'amugamba muwanga mwaka. Naye ssebo kayasajja abajja ennyumba ziri mu kire tubona kusula bweru. Ekisinga okuluma bannayuganda abagwira bano kwe kukola obulimu obutonotono obwandikoleddwa bamufuna mpola gamba ng'okutunda ennyaanya okuvuga boda okutunda cyakala n'emirimu emirala. Buli mulimu gwaffe gwonna baguyingiridde bavuga special bavuga boda tewali kye batakola bakola emidaala gy'amenvu kirira wansi ku matonge tegiriyo emidaala gyabwe kati ffe tugenda kukola kiwano. Batunda obuveera bavuga boda bavuga pick-up special bevula nti bajja kunoonya buyambi naye ate batutte emirimu gy'abannansi. Tusaba gavumenti ebeeko ngeri gye basengekamu ate balina obujja bw'abanga alaba wedduuka erya munne tagula wa munnansi wa wano. Bano era bakoze n'amatendekero agasomesa okuvuga emmotoka ekyewuunyisa oba balina obukugu obusomesa okuvuga emmotoka mu Uganda. Omuritria alina driving school asomesa abantu okuvuga ki emmotoka oba ovuga pikipiki. Kati twebuuza biki byasomesa munansi ye ani yamuwa olukusa okubanga asomesa badriver ab'e Uganda kitunu kwewuunya. Mu ngeri y'emu bannayuganda bagamba nti n'ekyabagwira bano okugaana okubawasa oba okubafumbirwa nakyo kibaluma era nga kyekiseera baddizibwe mu nkambi z'ababundabunda bave mu bantu ba bulijjo. Naffe twagala obbawasaako naye tebakkiriza naddala abasumaali n'abaliituliya ekitegede tebakkiriza owulidde tubeetaaga naffe tubeetaaga okitegede tubazaalemu at least batukoleremu batumanyi nti bukodomi wange yakola. Ate n'ekisinga okutuluma ddala tebatukwana tetubakwana kyokka ffe bakwana bannansi baffe. Omukubiriza lw'ekikola eggombolola y'e Makindye Charles Lubaluwanga agamba nti kino kyekiseera wabeewo etteeka erirambika abagwira ku biki bye balina okukola. Omunaansi emirimu ki gyagenda okukola kubanga otuuka mu katale osangayo abagwira. Kati zino puroguramu zonna ze baleeta ogenda ziwanye Kansanga kubanga ate omugwira kati be bali mu butale be bali ku maduuka ate gwe waleese zi PDM waleese emyoga gyakuyamba bannansi naye otunawo nange tutambudde wali busaluuni mulimu bagwira. Kati nno njagala weebuuze munnayuganda okusinziira ku kigenda maaso ku kyolabye abantu bano bayiikanga nkuba bw'olunaku olukya bayingira mu ggwanga Uganda. Si bano bokka aba Ethiopia aba Eritrea oba aba Somali wabula n'amawanga amalala abantu okuva e Rwanda abantu okuva e Congo ampuliriza bayingira eggwanga erya Uganda nga balinga bayingira enju ya namwandu nga tewali ababuuza yadde okubakuba ku mukono bwe baba baagadde bwe bayingira. Kaakati ekyebuuzibwa munnayuganda ng'embeera eriwo tewali yadde emirimu egiri awo nti gyateekebwawo gavumenti ya Uganda okubeera nga giyamba bannayuganda abo naddala babeera basomye n'okubeera nga
balina entegeka gye babategekedde mu maaso eyo ennuŋŋamu oba ennungi enaasobola okubeera nga ebabeezaawo n'okubeera nga babalabirira obulungi ennyo kati nga bannayuganda bakyakaaba gano twanga entulege kati abagwira omaze okubeera ng'okitegeera nti mu kuyingira mu Uganda kaakati bwe baagala bayingirira nkugambye nti abantu 10 b'oyitako osanga 6 mulamba nga si bannayuganda kitegeeza nti abagwira kaakati ekitundu ekyo bamaze okubeera nga bakidominatinga era be bangi okusinga bannayuganda bwe tuvaawo nga twebuuza nti ani alemezzaako omusajja kumbe waliwo abantu abaleetebwa buli lunaku olukya nga bayiika buyiisinga nkuba nga bayiika buyiisinga mazzi mu ggwanga Uganda naye ng'oba oli awo gwe munnansi tosobola kubeera nga okitegeera kati gye bujja mu maaso mulinde ne bannayuganda bennyininyini nti obukulembeze bujja kubava mu mikono batandike okubeera nga abakulembera ate abakulembera bannayuganda ate bagwira abazza obuzzi kaakati n'ebigambo ebyo ng'obiwulidde notasobola kubeera nga munnanga ofumiitiriza n'okubeera nga omanya nti ensi yaffe wetulaze wakasandali wakazigizigi olina okubeera nga oliko ekikyamu bannayuganda mwenna abali mu mawanga Amerika abali mu ggwanga erya Bungereza abali mu ggwanga Switzerland abali mu ggwanga Denmark abali mu Schengen countries mwenna waliwo n'abali e Russia ne Ukraine abatugoberera kw'ossa abali e South Africa Yusufu nkutumiddeko nnyo ne bannayuganda mwenna abali mu mawanga amalala ga Africa Zambia ne Zimbabwe mwenna mwebale nnyo mwebale ddala abali mu ggwanga erya Cairo kw'ossa abaana abali mu kyondo kya Buwarabu mwebale nnyo mwebale ddala okutambula ne EKTV omukutu gw'omuntu wansi omukutu ogw'enkyukakyuka ogukuleetya amawulire gw'olina okubeera ng'otegeera agakuzimba era ng'oyagala mukwano gwange naawe obeere nga ozimbibwa uliza EKTV togivaako kubanga tukyakuleetera bingi Jeno Idi Amin Dada ono omusajja nga yakulemberako ku ggwanga erya Uganda mu myaka eyo egy'ensanvu mukwano gwange ampuliriza kaakati ono alina ebigambo bye yayogera saaga tubirekeyo olunaku olwaliyo mbikuleetedde osobole okubeera ng'obigattagatta n'omugwira ayingira mu nsi yaffe Uganda weebuuze naawe mu mutima gwo nti omusajja ono ekintu kye yakola kino kyali kisaanidde oba kyali tekisaanidde njaga nkuteremu Jeno Idi Amin Dada Field Marshal essaawa eno yennyininyini ombuulire mu komenti ddala nti omusajja ono yali musajja nnyo oba omusajja ono bamuwalana bwalanyi kubanga ayagala nnyo ensi ye kyova olaba nga bingi bye yakola tebyogerwako naddala abakulembeze abali mu nsi Uganda era omusajja ono ne bwe yafa maiti ye baagiremesa okubeera ng'ekomezebwawo ku butaka eziikibwe era n'ebigibuvuddeko awo waliwo essomero lyaligenda okubeera nga liggulwawo nga libbulwa mu mannya g'omusajja ono wabula General Museveni yalayira n'akomba kwebaza eriibwa n'aga nti omusajja tetuyinza kubeera nga tumubbulamu erinnya ly'ekintu kyonna eky'abannayuganda ekibeera mu mukwano gwange kigenda kuzimbibwa era ono yalemesa ne siginica kubanga yali esigadde kati njagala oli omusajja ono ampuliriza omusajja ono mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. Even nationals of Uganda? If they want to go, they are welcome to go. What will happen to these people if they don't go by the time limit? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. You said you wanted Uganda. I think they will not sit comfortable here in Uganda. I will tell you this. I must actually tell you the truth. Have you asked the British to take them away, sir? That you are building transit camp for them if they are not going? I am not responsible for building them transit camp. Have you asked the British to take them away, sir? Yes, it is the British High Commissioner is here, his responsibility. Yes. I have told him. You've said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that? And that is now lesson I am teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. If they had think before earlier that there is the African here who can even work under building the railway with the instruction given to them by the British, this problem will not happen. Isn't this going to end your friendship with Britain? I don't mind ending. What are you giving me? What is more you are giving me? British actually deceived me last year, giving me £10 million. They never give up to now. When I had a really very critical problem of finance, up to now. Now I don't want that money again. And now they have given, I think every year, 4.5 million every year. But this even if they withdrawn or they take it away, it will not marking time Uganda even 1 minute. I must make this clear. But
The British are my best friends. I have. I wish I understood that. Actually, I took this decision for the economy of Uganda. And I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Since independent, actually Uganda is not yet independent, I will say that. Even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this, my decision. Katino, echo chikulaga, nti abantu abatasoma balowooza nnyo nga bakozesa emitwe gyabwe nga bakozesa obwongo okusingira ddala abo abeeyita nti baasoma kubanga bw'otunula ebintu bingi ebyakolebwa mu myaka egyo egy'ensanvu ebizimbe ebyazimbibwa nga ebiseera ebyo nga tewali kizimbe kizimbibwa ne kitta bantu nti ate kyagudde era ng'okubba ensimbi kwali kutono nnyo okusinziira ku bakadde baffe abaaliwo ebigambo bye batunnyonnyola era bano nga bagamba nti n'ensimbi zaalina value y'amaanyi nnyo okusinziira ku z'essaawa zino oba ku z'ennaku zino. Ampuliriza kakati nno omusajja oyo yali teyasoma wabula nga baasoma essaawa zino omuliri gw'ensimbi bayoola muyoole era nga kigambwa nti omusajja ono alijjukirwa mu byafaayo bya Uganda kubanga yagikolera ekyo omukulembeze omutuufu kyalina okubeera nga akolera ensi ye. Kakati nno kyova olaba nga tukugamba nti bano bonna bampuuga abawoza bikoozi ndudde mu byobufuzi politics bulabulabula bamusiba mataayi musiba masuuti tebakyalina kye batugamba okusinziira ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Bano bonna basoma kubba bubbi tewali asoma kuyamba munna Uganda oba okubeera nga mukwano gwange akujja mu ddubi. Tulina okubeera nga twebereramu tunoonye omukulembeze nga wa mu ghetto oyo asobola okubeera nga ategeera bannansi abasula enjala abali ekimu bokosaabo abatalina kye balidde okumala ebbanga n'ebbanga ampuliriza nga basulira mazzi. Nze AK Master abaddewo ku lwa AK TV News team yonna okubeera nga tolontose mu nsonga n'okubeera nga njikutuusako mukwano gwange obeere ng'ogitegeera. Tugenda kukwatagana mukwano gwange gye bujja mu maaso oba ekawungeezi gye busembedde gye bugenda okubeera nga buwungerera oba olunaku olw'enkya nga Mukama yakkiriza wabula kyolina okubeera ng'onnyamba nkusaba video gimpeera ekigalo bw'obanga ate oli mpya mukwano gwange kusaba osubscribe ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka ogujja okukuwanga amawulire g'onoobeera nga mukwano gwange ofunamu. I sign out for now. Ssaabasajja Kabaka awangaale tuwongere okubeera nga tumubanja kubanga bwe tutambanja tewali agenda kubeera nga amutubanjira ono Kabaka waffe ffenna ampuliriza. I sign out for now. Tukwatagane. Bye bye. Peace.